Embeera gy'olaba mukwano gwange yembeera ebaddewo olunaku olwaleero. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi ng'addizibwayo mu kkomera oluvannyuma lwa court session etojjedde olwaleero mu buufu obumu oba obulala. Mwana mulenzi ono bw'abadde azze mu kkomera oba bw'aleeteddwa mu kkooti olunaku olwaleero azze ng'ayimba obuyimba obw'enjawulo n'okulaga nti ali strong oba mu ghetto kye tugamba nti ali gumite. I don't want the media person in between us. Please. If there is no media person in between. Amwana mulenzi Bobi azenga omutima gwe aguli solid nnyo era ng'alaga nti akyali mugumu newankubadde bamusibye ebbanga eryagala okunukkiriza omwaka amaanyi tegamuggwangamu akyali w'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mukadde ke kamu akatambi k'olaba katambi ka maama wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Anthony Agaba oba gwenza okuyita Bobi Zahara Luyirika omu ku baagala entebe yabwa MP bwa Kampala abadde agezaako okusirisa maama ono. Maama wa Bobi ojja kujjukira nti y'omu ku bodyguard ba NUP President Robert Kyagulanyi, His Excellency Bobi Wine. So maama atulise n'akaaba wali ku High Court mu Kampala olw'embeera buli walowoozezza ku mutabani wa maziga gamuyunguse. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi abadde alina okuba nti alabika amaaso ga kooti. Ensonga ebadde emuleese yakubanga asaba bail oluvannyuma lw'okuba nti amaze emyezi 8 bweddu ng'asibiddwa ku nsonga za unlawful possession of military stores, okuba era nti yasangibwa n'ebimu ku bintu ebyekuusa ku by'amagye n'okubeera nti yali abitereka n'okubikuuma mu buufu ofaananako bwe bityo. Mwana mulenzi Bobi gwe gwandiba nti ogubadde omulundi gw'okulabikako maaso ga kooti eno oluvannyuma lw'okusalawo kwa Supreme Court okwaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 January we mba mujjukira bulungi kooti enkulu oba ensukkulumu we yavaayo n'esazaamu bannansi okutwalibwa mu kooti y'amagye. Ate ojja kujjukira nti oluvannyuma kino ate kyajaabululwa oba etteeka lyaddamu ne liddizibwawo paaliyamenti y'eggwanga lya Uganda. Mwana mulenzi Bobi mu kujjanga bwaze asuubira okubanga ajja kufuna ensalawo ya kooti ng'ennaku z'omwezi 22 Augusito omwaka guno, era ensalawo eyo bajja gikola ng'eya Dr. Kiza Besigye, bajja kugisindika ku email. Omukyala Zahara Luyirika ayogeddeko eri ab'amawulire ku nsonga zino zonna. Omulamuzi kyakoze ekyokubatwala mweri mu chambers enzigale. Tuba twagala nnyo eggwanga litegeere n'abantu bonna abasigadde bategeere nti eddembe ly'obuntu terigulwa, si kyakwegayirira wabula libaweebwa Katonda. So nsaba omulamuzi n'abalamuzi bonna balabire ku kino ekibaddewo olwaleero. Twagala abantu bonna bafune eddembe lyabwe mu ggwanga Uganda. So that is Zahara Luyirika for you. Sobola okwetegerezaako ku bimu ku bibaddewo awo. Mwana mulenzi nga bamutuusa mu chambers mu bufu omu oba bulala. Bobi abadde talabika bubi ku face nga bw'omulaba, ate abadde ayongera okulaga nti akyali solid, yagalagaana era nti talina mu mbeera ya kutiisibwatiisibwa. Abamu ku bantu ab'enjawulo ndabyeko David Lewis Rubongoya, ndabyeko ku Nubian Ndinga omulaba awo, Chairman Nyanzi also came through, omukulu Katana naye abaddewo bulungi nnyo nnyini ddala. Mukadde ke kamu abalooya b'omukulu osobola okuba nti obalaba ttiimu nnene nnyo nnyini ddala. Ndaba Shamim Malende, ndaba Maama Zedriga, ndaba omukulu ono omusajja oli ali eri emabega
yayitambwa tekamwa ayina erinnya gayo lya Mumiransanafu. I think that is the guy. Mabirizi yoli gwolengera mu kayero ayambadde kooti eyerimu kayera. Omusajja oyo naye mumanyi bulungi nnyo mu nsonga z'amateeka, so balooya babaddewo butereevu nnyo nnyini ddala. Wabula Shamim Malende omu ku bakiikiridde oba akulidde oludda luno oluliwo ku lwa defense ya mwana mulenzi Bobi Young alina byayogeddeko here and there. Okujjukira nti omusango guguva mu court martial ey'Emakindye era nga yali yateekebwako omusango ogw'okuba nti yasangibwa n'ebigambibwa okuba eby'amagye. Yasibibwa mu Gwokutaano omwaka oguwedde 2024. Kitegeeza we tutuukidde essaawa eno nga Bobi Young yakamala omwaka mulamba n'emyezi 2 mu kkomera. Naye ekisinga okukwasa ennaku ti mu bbanga eryo lyonna tawozesebwangako. Ne batwagezaako okumusabira bail mu court martial ey'Emakindye, court martial yagaana okumuta. Era olunaku z'omwezi nga 3 Okitoba 2024 court martial yassalawo n'egamba nti tejja kumuwa bail, kyokka ate ekyatwewuunyisa n'egaana omuwa olunaku lwonna olwa kooti okudda mu kooti. Kitegeeza nti Bobi Young okuviira ddala nga 3 Okitoba 2024 abadde talinnyangako kigere mu kooti yonna, kyokka ate nga ne mu kooti y'amagye eyagaana okumuwa bail okuva mu mwezi gwa 10 2024 ebadde temuwaga lunaku lwonna lwakulira musango gwe. Paka 17 ate February 2025 kooti ensukkulumu yasalawo n'esazaamu kooti martial nti eveewo. Awo wonna nga kooti martial terina kyekola. So eyo yonna period ne tuba nga ffe nga bannamateeka tulwanye okulaba nga omusango gwe tugumuvinga ku kooti eno enkulu, at least aweebwe okweyimirirwa era kwe kujja kuno. So tugamba nti kooti etunuulire ebyo byonna n'okuba nti tawozesebwangako teri mujulizi yali aleeteddwa kooti martial. That is Shamim Malende for you. Mukadeke kama mama gwe twalabyeko wali nga ayungula eziga. Mama wa Bobi Young. Bambi mama. Kumanyo kubali mwenu neshaba government kuzimenyambe. Eja shango bwana bwe bwabona bona ile kimwe. Abana bataka amanyishe hati yahika nibagira ngunyokole kimazima nye yuteshi kore chinye nabona government nyambi ere kuri umwana ogubuzima tarizire akija ahabgoro ishakafa yasiga nayega esete zayikazamburira omwana. So bigambo bya mama wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Bobi Young. Mama asanze akaseera akazibwe nnyo olunaku olwaleero nga bannamateeka muli Dr. Lina Zedriga, Shamim Malende, Juliet Nanteza n'abalala bagezaako okuba nti mutabani we bamuteerayo akabega n'okusaba omulamuzi, naye era tebisobose paka ng'ennaku z'omwezi 22 Agusto wezi ennaku 11 okuva kati lwe tujja okulindirira ensala y'omulamuzi. Kale bwe tuba nga tuvuddewo awo banange Honorable Balaam Balugahari. So tewajja kubeera fujo ate n'omwaka oguwedde president akalwa akawedde yakagayalirira ne bamubba obululu milioni 2 naye mukwana bamubba minister I felt bad. Nawuliranga bolimba misana ati kugambye nawuliranga nfa kanga president yatulaga bwino bamubba pulira njala kaaba yolimba misana ng'enseera bati babaka pulira njala kaaba Bamuzizaayo. So lero mutaddewo security ebegulu. Security egenda kubeera gulugulu. Ababbi b'akalulu ku luno. Bakandi banaakiwulira. Aba banuupu Bamuzizaayo obululu milioni ezo. Oyinza kikkiriza Muzizaayo yajja n'atugamba bamubye n'aleeta n'ebwino olubino ne tumulaba. Ensi yonna yamulaba. Baba milioni 2. But this time verification by computer, everything by computer. So bugenda koma. So okubiriza abavubuka mwena banange temugenda mu byabubbi, temugenda mu byakubba bululu. Kubanga bano abantu babaleetera ne mukola ensobi ne mutomera. Amaziga ga Honorable Balaam tuwadde twaludde ogalaba. Bambi we yalowoozezza ku byonna ebyaliwo.
ng'alaba enaali mbajibba obululu babba President Museveni nawulira obulumi nga ye Honorable Balaam n'amaziga tegamuyunguka agamba waliwo n'ekibiina kye baamugambye mbokuwa kaadi banaye Honorable Balaam temwetunda mibiri gyammwe lwakufuna bululu ate bagambye waliwo ekibiina ekigaba nti weetunda ne bakwebakako ne bakuwa kaadi ya pati ekibiina kyekyo kyebeetundira bagambye sikitegeera nekirisairize Wandegeya oba sairize Bwayise ng'ogenda Bwayise Wandegeya awo simanyi kinnya lyakyo ne bagambye kasita omukulu akwatako alozaako bw'ati nga bakuwa kaadi tiera waliwo ne gwe bawadde kaadi tibawa kaadi waliwo gwe bawadde ekisolo waliwo gwe bawadde simanyi Kampala ng'omulala Malende lawyer wabagala musuulawo so ebintu si byangu naye nga tujja kulwana so mbegayirira abavubuka temugaba mibiri gyammwe lwa kaadi za bibiina alisi ogenda mu lusaniya n'oli olusaniya naye nga togabye mubiri gwo kufuna kaadi ya kibiina oba mugende mu ky'omuzeeyi kubanga yo omuzeeyi talina kyayagala ye mukadde abeera jjajjawo ayinza okwebakako so temugaba bintu ebyo okufuna kaadi mukole n'amaanyi abantu babaagale mubeere ne manifesto ne principles mubeere bampisa temuvuma abantu ku intaneti temuwemula nze neewuunya bano abantu abawemula nolaba oli ng'awemula n'avuma munne n'amugamba nti oyambadde ekintu okizimbiza nga paadi simanyi kino kyabadde kitwaliwo kye basobola kukola ku nsonga ezo ne bayita abantu abatirisi ne babasibangayo emyezi okuwemula kususi abaana naye ati nze sibimanyi Luganda nze simanyi ebintu kati nze ndumanyi nsobola obbikunyonyola biki byasinga okwogera ebiwemula boogera nga ki ebitundu by'abakazi nga bakiyita batya ndeka kale naye kati Honorable Balaam minisita w'abavubuka kati era mwagala mbunyongere nga te ku bigambo bya Honorable Balaam bannange mundeke munneesonyiwe meanwhile His Excellency Bobi Wine omulabye he had a very beautiful moment wakati we ne Mami Babi Kyagulanyi Itungo. They had such a very beautiful moment there. Kadanso kalengera nga bakalira ddala, you know, mu bujjuvu. They had a very great moment. Anga bosobola okuba nti weetegereza omukwano gwange, kaseera kabadde kaseera kanyuvu nnyo, as you can see, you know, love enyuma bannange, era abantu abatalina love bwe tubeewuunyiza kaseera kadde kanyuvu nnyo, you see. Abamanyi omukwano mwebali, mwasoma nnyo era mwamala. That's it. Kale, away from there, nga tukyayogera ku baagalana, omukulu amanyiddwa nga MC Mariachi, musajja oyo mumanyidde ddala mu stand-up comedy, y'omu ku basajja abajja mu industry eno ne bakakasa nti bajja kusobolera ddala. Wabula over the weekend oba weekend ng'etambula wabaddewo omukolo gwa muwala wa MC Mariachi, ono amanyiddwa nga Shakira, yakoze omukolo gw'okukyala ne bbaawe. Bano no baadde bamaze emyaka 6 nga beedeetinga, Shakira wamu ne bbaawe, era batandise chapter empya ey'omukwano, Shakira muwala wa MC Mariachi wamu ne bbaawe. Era ng'omukolo gw'okukyala gwe gwasoose nga n'emirala gigenda kujja. Shakira baawe ono yali yamu proposingira mu mwezi ogwo gwa July, yes, if I'm not mistaken, era abadde nga batambula bulungi n'okumwebaza olw'omukwano gwamuyiridde ebbanga yonna. So baadde balina okuba nga bagenda mu bazadde nga MC Mariachi ye taata ssebo, nga balina okugenda mu bazadde okubeera nga babagamba nti taata kiriza mu maaso awo tujja ate tukole okwanjula okwaddala, era basuubira okuba nti okwanjula kujja mu maaso awo. MC Mariachi essanyu lye yabaddeko,
lyadde lyamwoki wagonja n'okubeera nti abantu batandise okwebaza MC Mariachi okubeera nti abadde taata owaddala. Musajja takoma kukola comedy wabula obwataata abukoledde ddala n'alabirira muwala we okutuuka ku sswa ery'okubanga bajja n'okubanga bakyala mu maka g'abakadde be. Abakadde be twogerako, that is MC Mariachi, nga bw'osobodde okuba nti omulaba. So tuyozaayoza muwala wa MC Mariachi Shakira olw'okutuuka ku kkula lyatuuseeko. Kale nga tukyebaza olw'ekkula eryatuukiddwako, Pastor Bugembe yamenye erikodi. Omusajja yakoze show ng'eri main wabula n'agikola ennaku 3. Serena Hotel day 1, Serena Hotel day 2, then day 3 n'agenda ku church ye era nawo n'ateekawo concert. Let's have the pastor saying a word or two. Nebaza abantu abampagidde ennaku 3 mbebaza nnyo. I want to say thank you to all people. So that was it. Ekivulu kyabadde kinyuvu nnyo. Musumba yakoze emmezi osobola okuzirabira ddala mukwano gwange. Ewantu no wakwatiridde pastor yajuza emmezi abazitunda ne ziggwawo. Ekikwatagana ne VIP yawuuma mukwano gwange. Era by the way pastor akoze a lot of entertainment, a drama abadde mungi nnyo ku show za Musumba. Era Musumba yalaga nti takoma kubeera muyimbi, osobola okalaba kaana kawala ako kakoko kono kawala ka moto mbaranguzi kaana kawala kano. So bajjira ddala osobola okulaba background yali nnungi nnyo nnyini ddala nga buli kye bazannya abakiteeka ku screen n'okujjira ddala ne bazannyira ddala. Osobola olaba Pastor Bugembe awo ng'ali ne Rema Namakula, the attires bayambalira ddala nga bw'olaba DJ Serudigo omulengedde wali, Kaleera naye wali, Alan Cruz amazina naye ng'aganyolera ddala. In fact there was this moment mba mujjukira bulungi. By the way muzimu kwezo show, yes osobola okulengera there was this moment. Okay, kale waliwo ka moment kano aka trending ennyo Nyamutolo nga bannange abaffe owaayi kale ate okwongattako kyera omwagala nti mbweranze njogere. Kale bwe tuvaayo mu bintu ebiringa ate ebyessanyu ku saidi eno ebintu si birungi. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Adrian Paul, director wa videos gayoyo and is a celebrated videographer. Musajja oyo mwana mulenzi Adrian Paul amawulire tegawoomye oluvannyuma lw'okuba nti girlfriend we amanyiddwa nga Millionaire's girlfriend yafiiriddwa maama. Mwana muwala oyo amanyiddwa nga Desire lyerinnya lye but bamuyita Millionaire's girlfriend, amanya gakozesa ku mutimbagano. So sobola okumulabamuko we yabaddewo kubanga ajja okuziika nnyazaala we mwana mulenzi Adrian Paul bwe yabadde azze okuziika nnyazaala we. Akaseera ak'okusaako ekimuli omunno mwe mwabadde omubiri gwa maama butereevu awo nga bw'osobola okulaba enteekateeka. Mbeera teyabadde nnyangu n'akamu, mbeera teyabadde nnyangu. Maama wa Millionaire's girlfriend osobola okumulaba mu motoka omukazi wattu. Amaziga nga mangi. Omanyi omwana omuwala ono abadde ateekateeka kukola mikolo, kukola mikolo wabula maama emikolo teyasobodde kuba nti agiraba. Okuziika kwabadde kwa lunaku lwa jjo era bwe bityo obanga bw'olaba emikolo bwe gyatambudde osobola okulaba mwana mulenzi Adrian Paul yabadde asirisa mukyala we
ngagezaako mugumya naye nga obulumi bulumi bw'okufiirwa omuzadde ate mukadde nga babadde bano bateekateeka mikolo ojja kujjukira ndi mwana mulenzi oyo Edwin Paul ndoze zaali ennaku z'omwezi 2 July Edwin Paul na proposing eri girlfriend omukolo ogwali ogw'amaanyi ennyo mujja kujjukira was such a very great function nzijukira Dax Vibes yajja acidic vocals n'abalala ku mukolo ogwo bano nno baadde bambi bateekateeka mikolo gya kubeera nti bakifuula official oluvannyuma lw'engagement ring eyo yaweebwa mwana muwala ono naye obukosefu bw'amaanyi nnyo millionaire's girlfriend bwe yafunye twongera okubasaasirira ddala at this side mwana mulenzi amanyiddwa nga Ivan Kisaache munnamawulire oyo namubagambako y'omu ku bantu abazze okubeera nti bafuna forms of eziraga interest mu kwesimbawo ku bwa president w'eggwanga lino era nga mwana mulenzi ono ajjidde mu maanyi agabadde tegagambika olunaku olwaleero So embeera nga bw'ogirabye ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Ivan Kisaache musajja wa ggaali era ye gy'atambulirako buli waba akola enteekateeka ze ez'okusaggula akalulu. So that is Ivan Kisaache. By the way, Ivan Kisaache si ye yekka alabise bw'ati olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero okusinziira ku mukulu amanyiddwa nga Julius Muchunguzi ono nga ye mwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda oba Electoral Commission agamba nti by the way olunaku olwaleero lubadde lunaku olusoose abantu okunona empapula z'okulaga nti baagala kwesimbawo ku bwa pulezidenti w'eggwanga lino. So omukulu agamba nti olunaku luno olusoose nga banona nomination forms olunaku lutambudde bulungi wabula abantu 51 nkiddamu olunaku olusoose olw'abantu okukima empapula z'okwesimbawo ku bwa pulezidenti abantu 51 be bazze era be bafunye empapula okwesimba ku bwa pulezidenti bwa Uganda. Abantu 6 babadde bakyala abasigadde 45 bonna babadde basajja wabula bonna bawera nkolokooto bagamba entebe y'eggwanga baagala kugituulako batufuge ffe bannayuganda okategeddeako. So abantu 51 so far beesowoddeyo. And away from that, wana mulenzi amanyiddwa nga Davido omukolo gwo gulabika nga tewakyaliwo kibuusabuusa oba kyakubuusabuusa okuba sayidi eyo. Mwana mulenzi ono omukolo gwakoleddwa ne sekukolerwa wonna. Kioma ne Davido kati bali bati bali 1 and 2 oba 1 and the same bwe bagamba bana balenzi mwana mulenzi ono ne mwana mwala ono Kioma at the same time n'omukulu Davido. Ekyabadde ekyenjawulo oba ekyakoze amawulire ennyo Davido yawadde mwana mwala ono essaawa
eya Richard Millie ng'ebalirirwamu emitwalo gya $3 gye yamuwadde ng'ekirabo. Mukwano gwange atamanyi $1 bwezitowa, omutwalo gumu gulimu obukadde 36, omutwalo gwa $. So oli yawadde munne ekirabo kya mitwalo gya $3 ku mukolo gwabwe. You know? So ababiri bano balina abalongo. Tulowooza mbu yamuwadde ekirabo olw'ensonga nti just muwala yakamufuna. Balina abalongo babiri bamanyiddwa ng'omu ye Kahinde Adeleke ate omulala ye Tayiwo Adeleke. So mwana mulenzi Davido amanya ye Davido Adeleke, ndoza ensonga lwaki n'abaana beba Adeleke. So n'omukyala kati officially ye Kiyoma Adeleke. Beesibyeko obuweta oba beetaddeko empeta ku Sunday wali mu Miami mu United States. Bw'oba ojjukira bulungi bw'obanga weetegereza bw'obanga ozze obagoberera bingi nnyo ebize bitambula between the two, era nga bawangadde by the way, bawangadde bulungi nnyo nnyini ddala. Ojja kujjukira baakola traditional wedding oba omukolo ogwo ogw'ennono gye buvuddeko still mu Lagos, ne bajja nga batambula batambudde emyaka nno egisobera ddala 10 n'okweyongerayo, batu bakyagenda maaso okuba nti omukwano gwabwe gutojjera here and there. Kale away from that, I think nja kubeera nti ntumirako ku batuuze bange nga setunnaba kubanga tugenda wali mu sports olunaku olwaleero. Mukwano gwange maaso okuba nti olaba agaliwo. Mukaddeke kamu njagala okusooka okutegeeza ku Alson Painters UG nagamba bano basiizi ba langi. Yes, omulimu gwabwe gwa kusiigira langi. Olina ekizimbe kipya oba kikadde, endabika yaakyo tekusanyusa, oyagala kubanga okiwa touch n'endabika empya, Alson Painters UG bagamba nti bakulindiridde. Bakubire ku 0705 19 36. Kale kantumireko ku bantu abalabi baagaliwo, nabagamba ekintu kye mulina okukola kyakubeera nti mukomentinga ku videos ezaagaliwo, then we mukola bwe mutyo manja batumirako. Njagala okutumira ku Justice, webale kuba nti olaba Justice Q3Q, antumira ku Kiwanuka Robert, big up brother, webale kulaba agaliwo. Tina P5T6D, webale kuba nti olaba agaliwo. Mirembe Winfred, webale kulaba agaliwo. Zahara Nachimuli, thank you. Mwanga Ande, webale. Benwise, webale. Brenda Natukunda, webale kulaba agaliwo. Chambade zaidi oba Z, webale nnyo kuba nti olaba agaliwo. Get to Favor, webale kulaba agaliwo. Nachide Robina, webale kulaba agaliwo. Kale awo tuveewo tugende mu sports tumalirize olunaku olwaleero. Crystal Palace yalabisizza Liverpool bwe yagikubye omupiira ne Sekukuba yenna okakananga Crystal Palace ewanise Community Shield, ekikopo ekyo ekyabaddewo oba ekisiyaani ekyabaddewo olunaku olw'eggulo. Mukwano gwange Crystal Palace yasinsimudde bannaffe aba Liverpool. Omupiira gwasose kugenda maliri ate bwe twatuuse eri waggulu, Crystal Palace came out on top. Kati wuliriza ekyafaayo oba fact entuufu eriwo, ng'oggyeko oba kyasemba kulabika mwaka gwa 2018, okuva mu 2018 tewali ttiimu mu Premier League yali ewangudde Community Shield netwala Premier League. Tewali ttiimu mu Premier League yali ewangudde kisowaani ekyo ekya Community Shield. Tugamba okuva mwaka gwa 2018 ng'oggyeko 2018, kuba 2018 Man City yawangula Community Shield ate neewangula n'ekikopo kya Premier League. Okuva ku olwo emyaka gyonna egizzeeko teri ttiimu ewangudde ekisowaani ekyo netwala kikopo. Omwaka ogwaddako ogwa 2019 Man City yawangula Community Shield
Man City ekikopo ne kijirema. Omwaka ogwa 2020 oba 2020 Arsenal yawangula Community Shield ekikopo kyagirema. Omwaka ogwa 2021 Leicester City yawangula Community Shield ekikopo kya Premier teyakikwatako. Mu 2022 Liverpool yawangula Community Shield ekikopo kyagirema. Mu 2023 Arsenal the Gunners bawangula Community Shield ekikopo ne kibalema. Wano juzi 2024 Man City yawangula Community Shield ekikopo mane yane emye. Kati Crystal Palace yawangudde Community Shield. Tulindo osanga nakola ebyafaayo. Wabula ebyana byaye bigamba mu Liverpool kasita yategedde ekyafaayo ekyo kwe kakolanga akakodyo. Liverpool ekikopo n'ekyesamba n'etakitwala. Bituufu bikyamu bya kiyaye oba abasedde omusonsoze erinnya eryange agaliwo gwe mukutu. This is the night shift. Mabale kutambula naffe okuva gye tubodde paka wano wetutuuse. Liking a video eno. Thank you so much. Webale.